singo eyawagira Firebase mu byokuyimba boba tolaba mulamwa Kyagulanyi kwalira osobola okusiganga oli wa Firebase naye ng'ate sigo wagira mu politics naye ate era n'ekirala balaba birala kwegamba babirowooza mu ndowooza ya bidongo. I think maturity eyo yeetaaga okujja Kenya. I mean twetaaga ogijja Kenya ntugireta ne wano ne tulaga nti yes osobola okuwagira Kasuku naye n'odisagreeinga naye sinti Kasuku ye Alpha and Omega. Mu Uganda omuntu bawagira Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo ne baba yavumye Kasuku nga kweli Kapo ye yatandise Kasuku. Tabuuza nti tasobola kugamba nti Kapo oli mukyamu atandikirawo kuwagira Kasuku. Fe Kapo fenga abakapo tetwagala kumanya. Kati obuzibu bwe buva waawano ate bagenda osanga nga Kapo bali ne Kasuku mukama wange sebo gye baleko obulamu bugamba butya abasajja abo batukozesa Ensobi si bye biri ku Fangoni ne Paraso batandise eno bapika Justice Farieni Skin complainant yabadde ayita Makinde n'agwa ku yayonona ebintu bye ne bakwatagana ne bebongako ne bayingira n'emmotoka awo mbu basooke beggaliremu banyumyeyo bogeremu ng'abantu abakulu banyumyeyo akantu kati mwabawagama abayise obusungu buli ku internet essaawa yonna ogwa n'omuntu